yebaka mu kyalo laba bye kikola. Era abantu bano yabajja bulungi nnyo ku campus abandi bano baali basula yabaleeta butereevu ate mu looje eno nkugambye nga tulindirira tulabe ekiddako ku lunaku olwo era okusingira ddala yali yettanira nnyo omwana muwala oli omunene naye nga neeno agwayo era bwe batuuka baatandika bulungi nnyo okunyumya omwami n'abeesomerako nga bw'alina ssente nnyingi n'abeesomerako ye nga bw'alina obuwanana bw'ensimbi era bo tebagenda kuddamu kubonaabona lwansonga nkugambe baali bamuwa ate kye yali yeetaaga ng'abaana bawala bakwatirira omwami bwe bamwesoolako bwe bakola batya ebintu bingi nnyo ebyali bigenda mu maaso nga bw'obirabaawo era bw'atyo omwana ono omuwala yajjanga oluvannyuma omutono oyo nkugambye ate yali akola ebintu eby'enjawulo bingi nnyo omwami nga bw'omulabaawo abantu baneeno abagattika nkugambye abagattika bwe batyo olunaku olwo omwana ono omuwala yasituka bulungi nnyo nadda ku buliri nga bw'olaba ebifaananyi ebyo ebigenda mu maaso ne batandika abaana bano abawala nga tebalinaamu nsonyi adde akagamba nti bannange ono omwami bawa mukwano gwange lwakuba olw'ensonga nti baali bamalaya nkugambye tekyabatwaliranga ssaawa okukwata ekkubo ne bakola omukwano eri omwami ono. Mukama Katonda daba embizzi eno bannange embwa ya Saalongo eno malaya ensajja eno tayenda ku muntu omu wabula bakozesaamu kale weewuunya tewali kyesimu oyo omusajja mpozi nga tamatira omusajja alinga alina akasagazo ono siraani mbweno tunuulira bannange byakola kale musajja kyono malaya eno nkugambe kino kyagenda mu maaso kati kyafuuka nti yali kasitoma afuuse kasitoma waabwe nabo bafuuse ki bakasitomers ampulira nyabo omulundi omulala olwojjukira spy cameras zaffe mweziri mu lodge okiwulira mwezi tebagigaba ya Saalongo ku luno eno abaana abawala be bamulinda ndaba emu eyo okiwulira kubanga twamufolowinga bulungi nnyo tugenda okulaba ng'ayingira lodge spy cameras z'omu lodge nezitulaga nti bano bo baali batuuseeyo dda nga bo baali fine tebafaayo babamuliko babiri ku mulundi ogwo ate abaana bano ababiri be baasookayo mu lodge lwansonga nti spy cameras zaffe zaali zibafuna bulungi nnyo era omwami ddaali olwo omwami ono n'atuuka mu lodge eno era baali basanyufu nnyo nkugambye ng'ekikolwa kyabwe bakimanyi omwami bw'atuuka bamanyi ekyokkola bamanyi ekirina okuddirira era baali basanyufu nnyo okumulaba lwansonga munnange yabawanga ssente ze baali baagala yabawanga buli kimu kye baali beetaaga ne baana bawala bano nga bawa omwami ono kye yali yeetaaga banyumya era ne batandikirawo omukwano gwabwe nga bobolaba omu akutte omukono gweri omulala ali ku kifuba ekyendo nkugambye nga tewali nsonyi mu ruumu eno omwami ono ku myaka gy'alina nga talinamu wadde akaswala wadde akatono bwe kati era bwe batyo ne banyumya ne bagenda maaso n'omukwano gwabwe mu kiseera ekyo. Mwami emese mwami nawe emese kanzije mwami sokoko kuba emese eyongise mwami emese mwami nawe emese kale weewuunya kyakaza bamalaya ffe tuli eri tubonaabona n'abaana bannaye tunuulira kino ekisajja n'ennyumba ekiremye okumaliriza laba kiri mu kucakala n'abamalaya lengera bannaye nkugambe kino kyagenda ddala maaso abantu abawala bano ababiri kati kankubulireko kino baali bakwatagana nga bw'okiwulira nga bonna bamalaya nga wembalaba bamiku nga bakwatagana nnyo lwansonga omwami ono olumu yalabibwako tufolowinga bulungi nnyo okiwulira tumufolowinga agenda mu loogi okiwulira ayingira loogi omwana omuwala omu yeyajja yeyasookayo okujja ompulira naye omwami yayina mulyalo awuli ali afa n'atryinga okusaba omukyalo ono byonna byamusabye n'atryinga okumusa nga yenna awulira afa
Ku bulundi guno ate nga tukola okunoonyereza kwaffe nga spy cameras zaffe zikwata ebyali bigenda mu maaso mu lodge eno byakwata bulungi nnyo omwami ono nga yeegayirira mwana muwala ono ate okubaako kyamuwa olunaku olwo lwansonga omwana ono omuwala ku olwo yali asooseyo munne nga munne alabika yali adireyinzeemukko omwami ku lwa obwagazi bwe yalina obungi nnyo ku lunaku olwo yeegayirira mwana muwala ono abeeko kyamutuusaako omwana omuwala n'agaana n'amugamba kale munnange tuula wano eno munnange kola bw'oti naye omwana omuwala amugamba nti nninda mukwano gwange olw'enkolagana abaana bano abala gye baali balina yagaana ate okubaako kyakola olunaku olwo omwami neyeegayirira omwana ono omuwala n'atuuka okufukamira wansi ng'awulira afa omukwano mungi ennyo eri omwana muwala ono nga omwana agaanye yaweeza kimu siyinza kulya mu munnange lukwe nina kulenda mukwano gwange then ate ne tulyoka tulaba ekiddirira naye olw'enkolagana y'abantu balya ababiri abawala bana babiri omwana n'amugamba nedda nze sina kyengenda kulanga mukwano gwange tannajja banayerengera omusajja saalongo mwennyini lengera mukama katonda kiki kino bannaye embwa z'abasajja tunuulira omusajja byaliko bannange yeegayirira era omuwala oli bwe yajja nawulira nga size ekikoowe kale kirabe kyonna kiringa kibizirengera bwe kitunula nawulira nga size ekikoowe era omuwala oli bwe yajja ne balyoka bakola ki batandika omwami ono yawulira nga ate bamuwudde olunaku olwansonga omwana muwala oli ate yali azze gwe baali balindiridde era yawulira essanyu bwe yatuuka bw'ati ne batandikirawo okukola ekikolwa kyabwe eky'omukwano nkugambye baabakozesanga babiri wadde babeeranga ba mukwano wadde basomanga bonna baabakozesanga babiri nga bo tebafaayo omwami oba bali ku omu oba oli alina ndwadde ki nedda nga bo tebeefiirayo bo kasita babanga bakola ebintu byabwe mu mukwano omungi ennyo kasita babawa akasente kaabwe ke baali beetaaga nga tebeefiirayo era n'olunaku olwo nga bo balabaawo omukwano gwabwe gwatandika mu maaso omwami ono ng'abeera wakati n'ebyana biwala bino eno nga bw'obiraba awo Mwami emese mwami nawe emese mwami sokoko kuba emese mwami emese mwami nawe emese kale tunuulira ekisajja ekikulu kino ekitalina magezi embwenu kiwulira nkugambye omwami bwo ye obwenzi bwe buli mu bamalaya obwenzi bwe buli mu betunda ate ng'abakozesa babiri kale oyo omusajja tewali kyesimuwa Dr. Bisaso yeyeka ate ayinza okola ku ndwadde zo ez'enjawulo pressure sukaali olina kabotongo abaami yabonoona amaka wekwate omwami Dr. Bisaso Lionel yes enamba ye eri 0777 14 15 oba 0750 Dr. Bisaso akola endwadde ajjanjaba endwadde nyingi nnyo era nga jjanjabisa eddagala laffe ery'ekinnansi mpozi tina nabagambye abakyala kunata alina package yanjawulo nnyo yankozeeko nange nensiima omanyize nkola testing then nezya nembagamba so nasiimye bulungi nnyo era yankolako olususu lwange nelubeera nga olabika bulungi nnyo wano kwekoza FDS television enamba ye eri 0702 594 yes by investigations of face chagenda ddala maaso entambula z'omwami tukyazirina nga bwe mubirabye ate kati akozesa abantu babiri omulundi gumu abamalaya katukitwale oba ba prostitutes babiri omulundi gumu abatwala muloji yemu batebeefiirayo oba bali bameka kasitoba wa ssente ye mwami w'olunaku olwaleero abaami mwenna njibaweereza ng'oyenda ku mukyalawo kankumulemu Jax then bwe nkomawo malirayo abantu bange programu y'olunaku olwaleero temuvaawo
Kyamaanyi nnyo kye mukola okubeera nga mwekumidde ku ABS television ekuumuza ebirowoozo. Program Kalondozi ekyagendera ddala mu maaso nabagambye nti omwami ono entambula ze zeezo era zikyali nnyingi nnyo. Tulondoola ebintu bingi nnyo, tufuna bingi nnyo okuva mu field, naye olw'obudde tubaleetera ku katono ddala n'ofuna amakulu mu kyo n'ofuna n'onyumya program yo Kalondozi n'ebintu eby'ekika eky'enjawulo. Naye nga katwongereyo mu maaso tumanye gye byaggweera n'omukyalo ono tova ku Kalondozi program. Nagugamba nga bino begukola nga nfuna n'endwadde bannange zesimanyi n'olwala ebirwadde n'olwala n'abaana mu butuufu bennyini tebalina na school fees. Bino byakola ddala laba ali kuba malaya babiri tunulira omusajja ono tewali kyesimuwa naye weewuunye laba we bakinyiga amabere ekisajja ekikulu embizzi eno osobola otya okwagala abakazi ababiri ddala obwenzi bw'abasajja embizzi eno tunuulira butuufu nze ndi eri mbonaabona n'abaana n'okisaba ne ssente tekikuweereza dde 10 kiwoza ssente tezirabika naye laba ali mu kucakaza bamalaya tunuulira ali mu kunyogotola bamalaya laba embwa eno mu butuufu olwala ebirwadde buli kirwadde ne kikwesombako buli kirwadde kumbe kikuleetera birwadde. Kiki kino bannange kikugamba ngenze kola laba ekisajja bye kirimu amazima gennyini. Ennyumba ekiramye okumaliza nkigamba kimalize ennyumba mbonaabona n'abaana tunuulira ekisajja bye kirimu. Mwami ono obwenzi bwe bw'okuganza bamalaya bwakulira ddala era n'olunaku olwo era abaana bawala bano ababiri bajja bulungi nnyo mu kafo kaabwe ke kamu mu tayimu yaabwe era mwe basinkaniranga omwami ono bwe batyo ne bagenda mu maaso n'omukwano gwabwe. Naye ku olwo olunaku ate ekyenjawulo ekyaliwo kyali nti kyazuuka mwana muwala omu ate yafuna obuzibu yagenda ate mu nsonga ze ez'ekikyala era omwami ono yawulira obusungu nga ye kyayagala kimu kyakukozesa abaana bawala bano ababiri tayagala kukozesako mwana omu lwansonga ate obuno omuze gwali gukulidde ddala ng'awulira okukozesa omuntu omu kyali kimuzibuwalira ddala ng'omwana omuwala amugamba munaye kozesa oyo omuwala omulala naye ng'agaana era bafuna oluyombo olw'amaanyi nno ddala lwansonga omwana oyo omunene gwe mulabaawo yali ate agenze mu nsonga ez'ekikyala bwe batyo bayomba ne babulwako ate ekyokukola ng'omwami obusungu bwawulira bungi nnyo mu kaseera ako. Era omwami bwe yayomba bwe kwata bukwasi kubo n'ayambala sokisi ze n'ateekamu engatto n'akwata kubo n'abaviira. Kirimu bamalaya nze ndi eri mbonabona musajja kyono bannange wegomba n'okudda ewammwe otuulo bannafumbirwa kiki kino bannange kituuse n'okwenda kumbiza aga Katonda mu ggulu tosobola kukola kintu ekyo. Anti Aisha tunuulira ekisajja bye kikola tunuulira ekisajja ekyo mutuufu kisobola n'okwagala kumbiza okusinziira ku ekyo kye kikola kyendabirako ddala n'amaaso gange. Musajja kyono bannange nze sitegeera nakutegeera oyo omusajja yoyo omwami bo nange mpuliranga n'amaanyi gampedde. Wadde ate omulundi ogumu omuntu omu yali agenze mu nsonga ze ez'ekikyala tekyagaana mwana mulenzi ono kuddamu kkubira abaana bawala bano ababiri okujja ate okumuwa saaviisi wabula olunaku olwo ekyenjawulo kyaliwo bannange era omwami ono yayita mu bingi nnyo. Abaana bano abalala bamusaba ssente zaabwe nga tazirina kyokka amaze bakozesa bamusaba ssente tazirina agaanye okubasasula. Ekyo nakyo kyayombye abaana bawala bano ababiri bo nga tebafaayo tebalina laavu wabula babeeranga ku mulimu era ekyabayombyanga nti bakoze omulimu omwami ono gwayagala naye agaanye okubasasula. Obusente bwabawa butono ddala naye bambi omwami ono teyalinamu wadde ennusu ku mulundi ogwo. Essente zeyalina zaali ntono ddala n'abaako byabanyonyolaawo n'abagamba munaye ngenda bawa ssente naye nga wa kwegamba omwami ono bambi ensonga ze ate olunaku olwo zaamubijjira era bamalaya bwe batyo ne bamwefuulira ne bamuyombesa ne bamukola ebintu bingi nnyo ku lunaku olwo. Naye nga byebyo ate omwami ono bye yali akola ne bamalaya bano ng'abaganza babiri abaagala babiri kosa n'ebintu eby'enjawulo bingi nnyo ddala. Sikikakasa nga yono ne Salongo gwendaba okusinza ku byakola bannange. Essaawa eno Salongo bali basatu. Anti Aisha
Sikulimba nze mpuliranga kimpitiriddeko okusinziza ku kyenda bawano omusajja omukulu ono laba ebintu byakola tunuulira bannange bamunyogootola tunuulira bannange malaya ensajja n'olwala ebirwadde n'olwala ekikulukuta buli kiseera oli mu ddwaliro kumba akusombera galwadde tunuulira ali mu loogi n'abakazi kati simanyi kyamukolera ono omusajja ngenda mumukolera kibannaye embweno tunuulira embizzi malaya ensajja eno tunuulira byakola omusajja omukulu alina n'abaana naye nga talina na mwana gwalabya ne omusaba fiizi akugamba kimu siina ssente wuuno aliena akyakaza bamalaya ali mu loogi n'abamalaya abakazi yakakati ali nabo bali bonna kati bannayo n'omusajja anje ekyankwegayiridde njagala tuuka okubanga kino kimpitiriddeko bannange mpulira kimpitiriddeko nkugambye bali bonna ali mu kupepeya okiwulira ebiseera bye ebyeddembe abimala n'abaana abakyala ekiki abimala n'abaana abakyala bali bonna wenjogerera kati era okusinza ku kyendaba naye anti Aisha kiki kino bannange kisajja kikino embweno kiki kino bannange mbwaki eno mbizze netuse n'okukwata ensolo eno kuba kati tematira tunuulira byekola kati nze guno ogusajja ngenda gukolera kiddala ddala saalongo kyono bannange gusajja muki guno nze simanyi nakumanya bannange kyenendako era gusajja guno ekikuyisizza waneeno nkulage investigation zange nkutwala omwerabireko ntwala anti Aisha nkwegayiridde njagala ntuuke ku gusajja guno bannange njagala ntuuke ku gusajja guno bye gukola wano mpulira nga kinsuseeko oguwa guno mpulira nga ate guntamye bannange n'olwala galwadde togwa mu ddwaliro bakulaba weesomba mu ddwaliro nagaweke kumbe gukusombera galwadde byebyo munange so bwoba osobola sooka okakkane ndyoke nkutwalire sigenda kutwala ng'oli mwene embeera anti Aisha tugende tewali kyengenda kolawo tugende njagala kulaba ngenda kutwala siganyi nesoko kakkana amaziga agasangule beera omukazi nzikakkanye oli mukazi wa kitiibwa nnyo kakkana nzikakkanye tugende nkwegayiridde tugende so